lungamya omwana wo ng'alaba pulogulaamu eno. Nga tujaguza okweza emyaka 10 nga tubaweereza, leero tusazeewo okubaleetera ebimu ku bibala program Abanoonya byesobodde okubeera nti ebatuusaako ne bannaffe abasobola okufuna mu programu eno yennyini. Oba oliawo gwe atannafuna osobola okubeera nti ofuna kye weetaaga, ate kuno okugattiddeko ne bannaffe abanoonya gwe atannafuna osobola okubeera nti weerobozaamu, osobola okubeera nti otereeza embeera eyo. Naye nga sinnabatuusaako abantu bano, kansooke kulageko enkwirimu program Abanoonya. Njagala omukyala anaasobola okugenda ku musaayi okwekebeza nga mwetegefu okukyalako ewaabwe, sifa ku bulungi, sifa ku ggwanga, kufa ku mpisa z'alina. Sagala buvubuka, omanyi obuvubuka bulimba. Bwanimba, nze nakoowa, ya nakoowa. Oli mukoowa? Nze nakoowa, ate ezo emyaka zonna ndizinatula nali ngamba siriddayo kufumbirwa naye ne ngamba nedda zino emyaka zange njagala mbeere n'omwami mu nju. Bano be bamu ku bannaffe abasobodde okukuumagana ebbanga lyonna nga bayita mu program Abanoonya, era omukwano gwabwe bagwogerako bwe bati. Wagala ng'otudde wali Sanso kulaba. Webale kujja munange. Tubalowoozaako. Webale kujja tusuulira mu mukono mulungi. Niwe bali kunyirira. Kisa kya Mukama. Nabwe ndaba emyaka giri 10 egiseewo, ndaba ate weeyongera kudda buto. Kisa kya Mukama. Kisa kya Mukama. Bitambula bitya? Birungi, bintu birungi. Tuli mu lyato ly'Abagalana, kufumba obutambula bulungi, lyato ly'Abagalana liseeyeeya. Kati okutwaliza wamu. Obufumbo bugenda butya, butambula butya? Obufumbo bulungi. Naliko mu bamodo ba Bukedde TV mu programu y'Abanoonya. Mukama nampa omukisa nenfuna mwami Elijah Kawooya. Era obufumbo bwaffe butambula bulungi. Era nebaza Filipo Kaggwa okuleeta programu eyo kubanga nze kwe nayita okufuna omwami wange, era ndi mu maka gange enfumba. Bangi bansekerera ne baŋŋamba ninga yeetunze, ninga yeerangiridde, naye saafa ku ekyo, nze nafa ku ddoboozi lya Katonda kuba nasooka kubuuza Mukama nga ngenda ku Bukedde TV. Ne neebaza Mukama, omwami wange tukuumaganye bulungi, kati emyaka 9 tugenda mu gwa 10 tuli mu lyato ly'Abagalana liseeyeeya. Emyaka 10 Bukedde TV gyemaze nga eweereza abanga eri ku mpewo, kiki oyinza ogyogerako? Bukedde TV eweereza bulungi era tefulumya kyeteetegereza. Programu Abanoonya ate oyinza ogyogerako otya? Eyambye abantu bangi nnyo, era nze nkubiriza abawala abali eyo nga muwulira ensonyi, nga mudibidde ku lujja, mudibidde mu kkanisa. Mukama yatuleetera Bukedde TV nga bw'onoolaba nti Yesu yajja okulokola ensi. Abamu tufunireko abaami, abamu tunoonyezeeko abaana baffe abaabula, mikwano gyaffe abaabula. Kiri gy'oli, mwami gw'otayina, jangu onoonye omwami ejja mufuna. Gwe atannafuna toggwa musuubi, nawe osobola okubeerako ng'abannaffe abo. Noono naye waali. Kintu kyennalayira okwagala tebanya bakufaanana, empisa n'omutima ogwo gw'olina mu mazima n'engulu ogisanira, bawamuka mu kiro nkulwanira baby olinga otuzo twokunywa. Erinnya lyange nze Sharifu Sebandeke, nzize wano okunoonya omubeezi, ndi mutuuze w'Emunyonyo era nga ndi musajja mulangira. Noonya omubeezi obutasukka myaka 28. Nze nyina emyaka 29.
nga njagala omubeezi oyo nsula Munyonyo yempangisa naye nga nazimba naye saazimba mu tawuni nazimba saidi z'Empigi si maka nyumba z'abapangisa ziziyo sinazimba maki maka nga njagala omukyala anasobola okugenda ku musaayi okwekebeza nga mwetegefu okukyalako ewaabwe sifa ku bulungi sifa ku ggwanga fa ku mpisa z'alina. Ekirala noonya omukyala nga ayinawo omulimu gwakola kuba nange nyina omuki saagala omuntu anaŋŋamba buli ssaawa kunsabiza bwe tuneezimba nga tunoonya okwezimba tukwatagane tulabe nga tweyongerako buki bweyongezi ebitali bya luno ayagala busaawa kino n'akisaba gwe kino n'akisaba gwe nga temina gye mukolaki gye mulaga mu maaso. Kakati mwana mulenzi okola mulimu ki? Omulimu gwenkola ndi makanika pikipiki era nkolerawo katwe kwenkanikira. Oli wasizaako? Siwasangako. Abakyala oba abawala obasanze otya? Abakyala mbasanzemu obuzibu bungi. Ate butya? Kyalo nakulimba nago wekka n'omuntu alina oli gamba ayagala buli ssaawa akusaba kino akusaba kiri so bw'oba onsaba nga nkimanyi oluusi ndi naawe wekka n'omuleke wakogewo okudda ataliiwo yatambudde dda gye yalaze tomanyiiyo nensalawo nzije wano labike nga nyambiibwa. Oli owasizaako? Siwasangako essewa. Kati weeteeseteese otya nga ggwe? Nze neeteeseteese bulungi nina nsobola okumuteeka sigamba nti ngenda ku kyekyo nkuluweera kugamba oli mu kintu. Ndi mu kintu. Mwana w'abandi tomulabye ennaku? Sisobola kumulabya nnaku ensonga lwaki nzize mu lwatu. Akusuubiremu biki? Ansuubiremu omulago omukwano omufaako era bwe mba sinneefaako gwe nyina okusooka okukola ki okufaako. Omanyi bwe bakwata omukyala? Omukyala manyi bamukwata olw'ensonga kuba ewaffe gye twakulira nalaba nga taata bwayisaamu ani maama kati omukwano ogwo gwe baabaamu nange gwe njagala okukola ki okubaamu essebo. Asuubireyo ekidaala? Kyegambye nti nga mweteefuteefu omukyala ewaabwe. Embaga gyeri? Embaga teyinza butabaayo era nga tetunnabeera tulina osooka ku musaayi tuva ku musaayi tusooke tugendeko ewaabwe tulabe kiki tulabe ekiddako. Alina kubeera ng'alabika atya? Alina kyenagambye sijja kufa nnyo ku bulungi bwa muntu. Mpisa z'okulembeza? Mpisa na ddiini kuba obulungi tebabulya. Njaba omuntu ng'alina empisa alina eddiini. Bw'aba yazaalako? Bw'aba yazaalako nakyo si kibi. Bw'aba yazaalako nakyo kiyinza obutaba kibi kasita aba ng'alina empisa muntu mulamu awuliriza kyemugamba nange muwuliriza. Okwagala omuwala ow'ekibuga n'ow'ekyalo ogenda n'aliwa? Siriiko nti oba wakibuga oba wakyalo oba era ne mu kyalo ojja kusangawo era byebimu n'ow'ekibuga chansi ejja buki ejja buzzi. Abakwetaaze bakufuje bati? Tunako mu kamera. Nina essimu kwe bayinza okunfunira. Ennamba yange eri 075 10 12 2. Eri 075 10 12 2. Katumulemu katono nnyo ate tukomewo.